mugamba muti abaagala abalungi ab'ekumi na kusenga Faith 256 baniriza ate nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nkyusa y'ekiwato. Bannange, omukyala oba gwe omwami okyusa otya ekiwato ng'oli mu kikolwa oba ng'oli mu kwegatta n'omwagalwawo? Ebintu by'okukyusa ekiwato si kubeera ng'azina amaganda. Kakati nafunye obuzibu. Tinina yangambye Senga Faith, abawala bo bagambeko omwana muwala yabadde ng'azina amaganda. Naye bannange ate naffe twebiiriremu. Tolinza kubeera ng'azina amaganda. Simanyi muntegeera oba ng'ali mu ndongo. Ekiwato tukikyusa mpola mpola ate era mu slow motion. Gwe omukyala ali eyo oba gwe omwami atamanyi kukyusa kiwato, nammwe abaami nabagamba mulekeraawo okubeera ku munno ng'olinga ng'omuti. Olinga muti gwe like omanyi omuntu ng'ozina mazina ye bagazina batya gano. Ng'ozina like oleeta oddayo, oleeta ojjayo, oleeta oddayo nedda. Si bwe tutyo bwe tukola. Ekiwato kikyusa mpola mpola nga weenyoola ng'omuntu azina. Mumanyi guno omuzannyo gwe twazannyanga edda. Okwata in fact ne kakati bakyaguzannya abaana. Okwata ekipiira ky'eggaali oba olupiira lw'eggaali n'oluteeka mu kiwato n'otandika okunyoola ekiwato kyo. Kakati bw'otyo bw'obeera naye wano oba onyoola slow motion. So otandika mpola mpola gye bigenda biggweera oba gy'ogenda oyongeza. Omusajja engeri gy'akukwatamu oba omukazi engeri gy'awoomamu yeekuwa engeri gy'oyongezamu speed oba oyongeza oba okendeeza oba osigala ku pesi yamu oba okoma. Okitegeera mukwano gwange. So mulekerawo okubeera nga mulinga ng'abasoggola lumonde. Ebintu by'okubeera ku munno ng'olinga avuga akagaali byali byadda. Omukazi kati ayagala muntu ng'amutegeera ate n'omusajja obutamumenya nnyo nawe omukazi olina okubeera nga ky'okola okimanyi era ng'okitegeera. Buli bw'obeera nga ate nawe tokitegeera omusajja oba omumenya. Ate n'omusajja buli bw'abeera nga byakola tabitegeera gwe omukyalo oba tomuwulira era oba tonyumirwa. Waliwo abasajja abatuuka mu kikolwa nabagamba mu obuzibu bwe mulina ku papa oba kunoonya maanyi ga kisajja n'olowooza nti kuba wamize tubayagola ng'ogenda mubeerako essaawa nnamba mbu akutende. Nedda mukwano tagenda kutenda. Ogenda mubeerako essaawa nnamba akwetamwe ng'ate yamubaddeko eddakiika 10 alina kye yakozeewo ekyenjawulo. So mu masitalinga ennyo oba mwettanira ennyo okutegeera engeri gye musobola okukwasaganyaamu omukazi n'abeera ng'anyumirwa ng'ate takoowa rather than okubeera nga gwolobooza nti olina kubeera nga weefunuggula. Nze nkuyita kwefunuggula anti obeera adduka ng'agoba akaweewo gy'oli olina gy'olaga ew'amaanyi ennyo naye ng'ate by'okola omukyala tebimunyumira. Omukyala mulekerawo okunoonya abasajja simanyi abaakulamu abalina emikiro eminene. Omukiro omunene si gwe gumatiza omukazi. Okitegeera ojja mufuna yenna oveeyo nga wenna otambula nga atasobola nti oli bw'oti. Funa omusajja amanyi okukyusa ekiwato. Omusajja akuweterako omugongo n'akyusa ekiwato n'ogamba kyekyo. Okitegeera ng'ekintu kyakola naawe okiraba nti akirinamu obumanyirivu oba naawe okiraba nti akikola ng'akitegeera. Va ku muntu akola ekintu nga takitegeera. Okukwata enkumbi n'olima kyawukana n'omuntu yagenze mu nnimiro n'alima. Just okukwata enkumbi tuttutu n'oli alima nga byalima bitegeera kakeeka kyawukana. Bannange kyawukana. So ekirala okukyusa ekiwato tetukikyusiza mu buli style. Tulina styles nga zo tulina kusigala ku pace gye tufunuggulirako nga si yakubeera nti okyusizaamu kiwato. Naye styles osobola okyusizaamu ekiwato mulimu missionary, omukyala aba yeebase wansi gwe n'omudda waggulu. Eyo style nnungi nnyo nti obeera osobola okulambula ebisenge byonna n'obimalayo ng'oli mu like ng'okyusa mpola kubanga like obeera weegazaanya oli waggulu. Simanyi oba mutegeera kyengezaako okunyonyola. Obeera weegazaanya bulungi nnyo nti eno eri yonna osobola okutuukayo nga tebakukugira. Bwentyo bwe nizo kyogera obeera teweekugira. Kati ate ne style endala kabuzi nayo style nnungi nnyo omuntu okukyusizaamu ekiwato. Omukyala abeera afukamidde ku maviivi nga gw'oli eno kitegeeza era obeera free ng'osobola okukola kyoyagala. Naye kati waliwo gye tuyita lotus eyo tosobola. Lotus oba bakiyita batya mu Luganda? Kabeera nga kamuli ka lotus like omukyala omwami atuula gwe nojja n'omutuulako ng'ali ku buliri nojja n'omutuulako kitegeeza gwabeera akyusa. Omusajja aba tasobola kukyusa naye kati ndi ku basajja styles basobola okukyusizaamu ekiwato. Kale nza okuwanvuwamu ka audio kaffe kyembadde saagala so ngenda bitemaatema oba ngenda biyita kungulu. Tujja kukolayo akalala nga twogera ku styles z'osobola okukyusizaamu ekiwato omwami oba omukyala. So kalota so tokasobola kaba ka mukyala
kati omusajja olina kumanya nti ekiwato nkikyusiza wana bagamba buli bw'obeera ng'omanya okukyusa ekiwato kikuyambako okubeera nga otambula oba olambula oba ozina omukyala ebisenge by'emmana byonna n'obeera ng'osobola okubeera nga obituukamu. Bino ebyokusima wamu tebimazeemu bakazi maanyi wowa nti atuuka apatayiti nemuggwako n'asigala awo okulabula binaabeerawo ng'alinga mugogo owooza bannange singa omukazi ne mubeerako essaawa n'ama nga tavaamu ddoboozi. Weekebere lwaki tavaamu ddoboozi olobooza? Tavaamu ddoboozi kubanga by'omukola tabiwulira tabifiiringa. Omukazi akola amaloboozi ng'asinziira ku ngeri gy'obeera okola ki omutambulamu. Omukazi akola amaloboozi ng'asinziira ku ngeri gy'abaawulira ng'omuli munda. So ekyo kyamakulu nnyo okutegeera mukazi wange ampulira oba tampulira, ndi ku byange oba siri ku byange. Wano mu kutambuza ekiwato oba emu ku nsonga lwaki tutambuza ekiwato kikuyambirako ddala okubeera ng'omukazi omuleetera okusikina. Okwo kwe mwagala njala omukazi asikina kubanga era okubira engoma omuntu otaliiko luyimba ng'okuba bukubira tebinyuma. Binyuma kuliko ayimba eno nga bw'otaddeko engoma amazina ne galyoka ganyuma si bwe guli. So omukazi tulina okumakinga sure nti akuwulira naye okuwulira bino byombeera ku bakazi banemwewala ebintu by'okubeera ku bakazi naddala mu abasajja nombeerako nga ompulira biki by'obuuza kale bannayinza omusajja nnyiza abuuza ekibuuzo ng'ekyo. Toyina kubuuza mukazi nti akuwulira. Omukazi waba akuwulira bannange aba akuwulira era eno bye bigambo byajja okukozesa nkuwulira ssebo bannange wakula n'owola kubanga aba akuwulira. Naye ompulira ogezaako kutegeeza ki why do you keep on saying ompulira ebyo byabafala byakijega ompulidde wetaaga assurance nti nkugambye nti nkuwulidde ng'ate sikuwulidde oba kyobola aba bafeera nnyo nti ntuuse nga tatuuse ng'awulira ayagala omuveeko ekyo kiggwe naye si nti aba atuuse si nti aba akuwulidde si nti aba awoomeddwa oba aba anyumiddwa. So beera nnyo weeyigirize okubeera ng'osobola okukyusa ekiwato. Weewale nnyo okubeera ng'osima busimi. Kyusa mpola paka bw'otegeera oba paka bw'oyiga engeri gye tukikolamu mpola. Teri muntu yazaalibwa nga ebintu bino abimanyi. Tuyiga biyige naye mwe temwagala ku investinga mu research, temwagala kuyiga. Oyagala obeere ng'olina ky'omanyi nga kyekyo gwe toyagala kumanya. Naye ng'ate buli muntu yeetaaga amagezi. Nange olaba senga neetaaga okuyiga era omuntu n'ajja nga alina by'aŋŋamba nfunira ddala akatebe n'anjigiriza n'aŋŋamba bakola bwe bati ne bwe bati naye nandibadde ŋŋamba siyiga. Through learning bwe ntegeera ebintu bino nenzia ne mbibatuusaako ne mbeera nga nsobola obbibasomesa. Munzikirize nkomawo ntemwera subscribinga kulikinga nokomentinga. Mubeere bulungi omukama abankuumire ate era abanjagalira basharinga mukola kya ttendo. Mbaagala nnyo nga gye nkomezza.